yasingisiddwa omusango mu kkooti bamuvunaanye ki? Malema abadde n'omusango gwattunka nagwo okuva mu 2018 gukwata ku mmundu n'ankozesa yaayo. Ekibiina kye kyali kijaganya emyaka 5 bwe kyakitondebwawo. Jjukira yava mu ANC, yali akulira bamusaayi muto ba ANC ku mulembe gwa Jacob Zuma, era yakola kinene mu kuleeta Zuma mu ntebe nga batwalaganya Thabo Mbeki. Kakati ku mulembe gwa Zuma amaanyi ne gamweyongera, naye ne yeerabira jjukira kulembeze mu structure za ANC ekibiina ekiri mu buyinza n'awagira enkola eya Mugabe okugoba bajeru era n'agaana South Africa gy'ayagala, naye ng'enkola eyo ANC yagivaako mu gy'ataano nga giggwako. Mu kusooka ne ANC ng'etondebwawo John Dube 1912 nabo bayina ekirowoozo ekyogoba abazungu bajjeko ettaka ate nga tebabaliiriridde. Mu gy'ataano ANC neraba ng'ekiteeso ekyo tesobola kukibuuza ekivaako. Kaakati bagenda ANC mu nkola yaayo bagenda ku ttaka esiwulira mu buwaze nga Mugabe bwe yakola. So kati bw'ayogera ebigambo ebyo byateeka gavumenti ya Zuma mu kiseera ekizibu. Ekigiteeka mu kiseera ekizibu, ekibiina ne kimuvunaana ne kimutwala ne mu kakiiko ak'empisa mu kwekandagana mu kibiina, n'agenda atondawo ekibiina kye ekya EFF. Omukisa gwe yafuna yagenda n'abavubuka ekibiina mu bulundu okwasa kyakusatu ekitabanga okubanga bulijjo ANC yalina ebibiina ebigivaako. Ekyokulabirako Mbeki bamugoba ali mwaka gwe ogw'omwenda, teyaweza myaka 10 kuba pulezidenti. Abamu ku baali abawagizi be ne beeyawula ku ANC ne bakola ekibiina ekya COP kyafuna abaka baalubatu era wetutukidde olwaleero ekyasobola nawe mu gy'ataano ku kirowoozo ekyokutwala ettaka ku buwazi waliyo ebibiina ebyayawulako naye byonna ne bijja nga bisebengere. Kati EFF kyekibiina ekyasooka okwefuula ku ANC kisigala nga kyamaanyi ekizeeko kyekibiina kyawumukondo kisizibu nakati ekyokusatu mu palamenti ekyazuba nakyo kyekutula ku ANC nekireeta amaanyi mayitirivu. So kati 2018 baali babuze emyaka 5 otegeka entuuno nga y'amaanyi. Omukolo ogwo Malema mu kusanyuka okungi yakwata emukulu agasinga okubeera n'obumenyi bw'amateeka ku ddaala ly'ensi yonna, era lye ggwanga erisinga okubeera n'ettemu ery'emmundu gun violence e South Africa. Kiwaki kati obadde obuuza security yalinga etya okuyingira e South Africa mu gate okuyingira ku university bakukebera nga agenda okulaba omukulembeze w'eggwanga okuyita obuyisi ku gate yonna ziba gate mpitirivu naye yonna gy'oyiseeko ku accessinga university, kubanga obutabanguko obw'emmundu buyitirivu nnyo. Era mu senta we twali tusula twalina omusajja omu nga muyindi tusula naye, yali alina university gy'asomesaamu agiyita Mangosuthu, zezimu kweze ze bateerawo abaddugavu nga bafunye obwetwazi, era eyo kizibu okusangayo omuzungu ng'asomeramu. Naye kati ono omuyindi yajjanga gye yali asomese Mangosuthu naye nga tusula naye. Kati lumu yatunyumiza, musajja yali mukambwe ng'oyinza ogayina n'olugezigezi mu njogera ennyangu ng'olaba olusayagala n'okulukola ku bakulu banne wasula. Kati naye ku university yanyumya nti agenda n'agaba lumu ka testi nga kazibu. Omwana yajja na basitoola ku ssomero kakati abamaze okubasomesa dda ku mmotoka ye, mwana n'amukoonako namugamba nti mukulu, ekigezo tukikoze kibadde kizibu naye nyina okuyita ate nyina kufuna omuyizi yagamba omusomesa naye teebereza university gye bakuuma bwe batyo. Omwana yayingira n'emmundu
nakona ku musomesa nanga mukulu kibuzo kibadde kizibu nenyina okuyita ate nyina kuyita na tutangaze amukonako bukonyi nangalo nangalo naye namulaga nti mundu agirina bwenti bwenzize teyamukuba sasi naye namulage mundu namugaa nti nekizibuzo kyo kibadde kizibu naye ate na kati ebyaddako n'omutabira kisa kafeero si bwe yayimba n'omuta aramuza bwenkanya mu lugezigezi lwe yalina okukola ng'embeera bwe yali eragira kati so South Africa okuvuga obuvuzi ku luguudo ng'endabirwamu zo ziri wansi oli ategeera butegeezi nti bw'oba toli mupya olina kubanga wayita ttembo kuyita ttembo butereevu olina kubanga wayita ttembo kati ensi bwetyo bwefaanana ya bwerinde buli woobeera buli woobeera olina kubeera mu bwerinde kubanga obumenyi bw'amateeka obw'ekika ekyawaggulu bungi nnyo nkugambye nti ng'obeera ku university baleeta buleesi sente kuziteeka mu ATM munda university yennyini enkuume naye nga otunulira abasajja ono n'asooka amagamaga positions engeri gye nga balinga bali mu lutalo naye nga baleeta buleesi sente ku ka ATM ate munda mu university enkuuma obulungi ng'ebyokwerinda byayo byennyini byanywezeddwa dda naye aleese sente okuziteeka ku ka ATM n'abayizi abeeraliikirira si bye byawane byava n'omusirikale omu bali ku ka ATM baziteekayo ye South Africa era bakuyimiriza musikanaga emikono giteeke wenjirabira wa traffic yanguwa kuba bwakuba essasi buli omu ajja gukusalira kuba kimanyi nti bw'ateesooka gwali munda gwojja okumwesooka kati South Africa bwetyo bwefaana ku muntu n'olwekyo amateeka agakwata ku muntu makambwe kati yensobi malema gye yagwamu kubanga musango gwo gwa musemuvi emundu yagiyina nga tateekeddwa kuba nayo n'afulumya amasasi nga nakyo tekyetaagisa kuba ne we yagafulumiza nga si watuufu akabaga baakategekera mu kifo ekisulwamu abantu singa amasasi gagenda ne gakuba abantu abalala gasobola n'okutta booli nabo naye n'abantu abalala toyina na license yakuba amasasi olina emmundu mu bumenyi bw'amateeka okubya amasasi mu bumenyi bw'amateeka mu kifo ekikyamu kyotola nti ku ssaawa envanyuma yaleese ne munnamateeka omugondeevu senior advocate Tembeka musajja oyo omulasita abaalaba omusango nga South Africa ewaabira Isirayiri ku lutalo lw'e Gaza mwayisijje puliido ye yasengeka obulungi ensonga nenga enviiri ze z'abalaasi kati yamuleese mu musango guno nga gugwako naye tawakanya conviction kumusingisa musango kuba ekyalaba nga kumala biseera awakanya bunene bwa kibonerezo era oludda olwabi lwasaba bamusibe emyaka 15 ye naaga nti bamuwe ekibonerezo oba agende ayere eddwaliro okumala omwezi kibonerezo kyakumuyigiriza buyigiriza kati kooti nesalawo nti katukuwe teyakkiriza Tembeka kye yasaba ate netawana kiri ekye15 mulamuzi n'amuwa kya myaka 5 kati yalina kusula mukomera kwolwo ne Tembeka yayangu okusaba okujulira era nakkirizibwa kati kyali kikkirizisa Malema okubeera wabweru wakaduukulu ng'ensonga ze bwe ziwulirwa naye Tembeka ne mu kujulira era tali mu kuwakanya conviction kubanga amateeka gamukwatira bbali misana ttuku naye yali abadde ki kubuguma kubaawo emundu ngirina mu bukyamu emundu teyali ye yali ya muntu mulala anyakula bunyakuza ajimujja kuyi kati ajaganya kuba mu bbanga pate ekutte wansi ne waggulu niba bya pate kati tutegeeza mwalimu n'ebirala temukomboti yalimu kakati gwe musango ogwa musemuvi ekibonerezo kya myaka 5 ye kubanga n'omulamuzi yabadde muzungu
musanga aguyise gwa byabufuzi kuba okimanyi nti olutalo lwe mu byobufuzi lusinze kubeera kuba Kyeruppe mu parliament ne wabweru wa parliament era ali ku ndowooza ya ANC eri eyasooka ayagala ettaka lyonna era manifesto ye yakugamba bw'omuwa obuyinza ettaka lyonna eri abazungu agenda kulibajjako aliddiza abaddugavu nga tewali muzungu gwe baliyiridde kuba baafuna lyabwereere. So kati olutalo lwe ku bazungu lw'amaanyi yadde omusango bw'olaba mu mateeka bamukutte misana ttuku naye yasazeho kuguvuga mu ngeri ya byabufuzi ng'aga nti mbadde nyinza nti okufuna obwenkanya mu kkooti nga Kyeruppe yali mu kugusalira nze Julius Malema atayagalira ddala bakyeruppe bano e South Africa. Kikinana munana tunze munana kya Basafa Ma Radio Buganda ziri 10 ezakaita